Jatambula. Abbiamo visto la lei. Anche lei la Nico, era Freddy. Open up. Open up here. Tumblr. Please open up. Tumblr. Move. Vediamo. Move. Nate twanirize Pastor Andrew Jengo abekere gambe byengizo okwaniriza Katikkiro wa Buganda wamu n'abakungubazi. Twala omusabulo okwebaza era okwaniriza abakungu ab'ebitiibwa kuba mu gavumenti ey'owakati. I take this opportunity to welcome ne the gavumenti officials ey'obweru and the government era officials n'owekitiibwa and Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. the Katikkiro of Uganda. Tukwaniriza We welcome you era nga twebaza and we thank n'abakungubazi with all the mourners, abava mu madiini ag'enjawulo those from different religions, mu bika eby'enjawulo different respective okwegattako to join us kukungubaga kuno in this morning okwa mukadde waffe of our Father, omusumba Augustine Yiga. Pastor Augustine Yiga, Era ssebo Kamalabyonna and Sir, nze Andrew Jengo I am Pastor Andrew Chinto, mutabani w'omugenzi the son of the late Augustine Yiga. Augustine Yiga, Abasinga bwe bamanyi nga Pastor Yiga abissaayo, who other people know as Pastor Augustine era ndi Abisayo, muzzukulu and I am the grandson wa Yosefu Matovu of Mr. Joseph Matogo, agalamidde who is lying Lukomansimbi Mpaama, Komansimbi Pamba, era nga mpa bazzukulu bansanga the grands Ssebo w'ekitiibwa tuli basajja bangabi. we are men from that land.
on for us. Olw'okuba Because tuli mu masiga we are in tears. ebyokwogera tulina bitini nnyo. We have few words to say. Naye ng'abasajja Abaganda bwe But bagamba as the Baganda say, atuma the one who sends, omukungu the official, tamagaamaga. doesn't look here and there. Ow'ekitiibwa Katikkiro, The Honorable Katikkiro, tukusaba we request you, bw'otuuka embuga when you go ow'embuga mutugambire and tell their highness mutusinze is guilty of musajja Willy Augustine that your man in Augustine yatuseereddeko. has gone. Era kulw'abaana Because of the children, bakadde baffe our elders, efamire ya Revival Christian Church together with the family of Revival Christian wamu ne Church, DSTV together with ABS TV, tusiima obwakabaka bwa Buganda we appreciate the Kingdom of Uganda tudduukirira to run for refuge or to help otuliga ebiwungu to comfort us. tusiimira ddala. We really appreciate it. Era abasajja bagamba As men say, ofuna kaabirako when you get someone who cries together with okaabira you, ddala. you cry real deep. Wanyaniriza They will come, okusaba era nsaba and I request bakungubazi bannange my fellow mourners, twanirize let's welcome ow'ekitiibwa the Highness Katikkiro Katikkiro owa Buganda Charles Peter Mayiga of Uganda, Charles Peter Mayiga, era nsaba and I request Kabaka the King, awangale may he last ayongere longer, okugabula Obuganda may he continue glory of ebigambo Uganda. byange ow'ekitiibwa. Those are my few words. Mutabani w'omugenzi nga Pasiga Abizaayo n'obubaka bwe busiima abakungubazi ne Katikkiro wa Buganda okuba nga tuseeko gye tuli. Bakadde bange, kano akadde munzikirize nate bite ow'ekitiibwa atwala essaza lino mwe tuli Kaggo Agnes Sempa okwaniriza Katikkiro wa Buganda Church Charles Peter Mayiga, era nja kusaba n'obwetwaze nti Katikkiro ayagala okulaba ku bantu ba Ssaabasajja ng'awa okwagira kwe ajja kuyitawo mpolampola agende katitwagoza ajja okuwera speech ye, era nja kusaba ne interpreter ebigambo bya Katikkiro tubiddamu teyanza.